Ebigambo bino byenjogera nga mbyogera nti Allah wange yantonda nga sirina kyempayiriza ng'era sinoonyaamu byanfuna ng'abalala we bagambye. Namusaba ne ndeeta wano omwana wa mwannyinaze bamuyitanga Zaamu. Ngamba nti omwana yagenze mu period. Hajji yagamba? Ne mubuuza taata agamba ggwe. Yaŋŋambako lumu nti omwana alina ejjute ku kabina mutwale mu ddwaliro. Ngate omwana tagamba ggwe? Nga tagamba nze. Kati neera obwongo bwange ne bugaa ne Hajji tasobola. Kakati saasooka kikkiriza mu mutima nti mu butuufu Hajji akola ki? Asobola okwagala omwana oyo kuba yali muto. Naye oluvannyuma ne nkakasa nga nfunyisizza olubuto. Nafunawo embuto ziyinza okuba zawera 7 naye nga zivaamu. Kati saazaalawo mwana. Era kye kintu kye yeesembesa kubanga bw'omubuuza ddala kye nnali mukoze mu butuufu Hajji takirina kuba tamanyi wadde olusoozo lwange. Tomusoozangako? Simusoozangako bukyamufumbira. Mu bulamu bwange okuddira Hajji, Allah ne waba ageze nga tusigadde babiri mu nsi nga ye musajja nze mukazi, sisobola muddira ngumiikiriza Allah n'antuusaako ajali. Ŋŋambye nti Allah nga yageze ne tusigala babiri mu nsi nga ye musajja nze mukazi, sisobola kuddira Hajji paka Allah nga ntuusizzaako ajali yange. Lwaki? Era sikyagalira ddala. Nswadde nnyo ate nga nswala mu bintu ebitaliiyo. Hajati, never say never. Allahu akbar. Omusajja njogeddeko ebigambo. Allah ye mujulizi wange ku nsonga eyo. Sirina kirungi kyonna kye nali mbadde nakyo mu maka ga Hajji. Okuggyako okutemererwa buli kimu, buli kibi kindiko. Ndi munnanfuusi, ndi mukafiiri, ndi mushiriku, ndi mwenzi, nagoba abaana be ne mbatema na Siza mwenna abatulaba yenze Sakozi Farouk. Ndi wano ne Hajati. Hajati ono yalabikiddeko mu katambi nga ne Hajji nga balina ensonga ze batakkaanyaako. Era ne musaba abeere nga atubuulira ekituufu kye ki. Hajati waali agenda kuba atubuulira atulambulire bulungi nnyo ekintu kino kijja kitya, ebintu bino ani nattabula, ebintu bino bijja bitya. Hajati nkulamusizza, nkusaba weeyanjule tutandike bulungi. Amanya gange bampita Hajati LATIIFA. Mbeera wano e Buddo Ssumba. Naye Allah yangeredde okugenda ku mawulire kuba sikifunangako. Ate era mu kusooka saategedde nti nkwatibwa. Naye alhamdulillah tewakyali kyakkola. Twafumbiriganwa nze n'omwami wange mu January nga 2029. Ne tubeera nga tetulina buzibu, ne tutambula mpola mpola. Namusanga ng'ebyenfuna bikyali bitonotono naye ng'alina ettaka lye. Ng'era alinako ennyumba yali ya ruumu 2. Hajati nga tetunnagenda. Ne tuzimbako ekisenge ne ziwera ruumu 3 ne tuwangaaliramu ebbanga ndoza lya myaka 2. Oluvannyuma Allah n'atusaasira ne tuzimba ennyumba yaffe eyo nga tuli 2. Hajati, nga tetunnagenda mu maaso, nsaba obuulira abalabi nti bino ebigambo by'ogenda okwogera otya Allah, mazima meerere, si busungu, si ki, si futwa, si ki, si bulimba. Nsaba oyogerawo mu kamera. Ebigambo bino byenjogera nga mbyogera nti Allah wange yantonda nga sirina kyempayiriza ng'era sinoonyaamu byanfuna ng'abalala we bagambye.
wabula nga nnoonyaamu obwenkanya. Nafumbira omwami wange nga tuli omwo mu mwezi 2. Omusisinkana otya? Omusisinkana ddi? Twasisinkana mu kibuga eyo nali nkola nga naye alina edduuka lyakolamu. N'abeera nga njogereza omwaka mulamba paka we nakkiriza ne mutwala mu bakadde bange nampoowa oba nampasa mu mateeka g'Obusiraamu. Bwe twamala okufumbiriganwa nandeeta mu maka ago aga lumuzi 2. Ne tubeerawo omwaka mulamba. Nali nkola nga nina ku busente bwange obutonotono ne ngenda ne nkola hijja. Ku ssente zo? Ku ssente zange. Ne nkomawo omwami wange n'atandika ogenda e Sudan. Nandikawo wano. Waali wabi nnyo nga wonna nsikonjerere. Nagenda e Sudan eyo. Allah n'amugabirirayo obutonotono naye nga tannagenda Sudan. Twateesa naye entambula y'eno yali mbi nnyo nga boda oluusi ekujja kitemu ate ng'omala bakubira ssimu nga teri ntambula nga mbi. Ne tuteesa nalinawo ku busente n'aŋŋamba tuguleyo akamotoka akakadde. Ne nkwata $3 million n'enzimuwa n'ateekako $1 million. Emmotoka twagigula obukadde 4.5 n'asasula emmotoka bagiyitanga Corona 4. Kati oluvannyuma ne tugitambuliramu. Oluvannyuma n'agenda e Sudaani n'ayiiya. Allah n'amusaasira n'afunayo obusente bwe yakola ki? Emmotoka eyo oŋŋambye mwagigula wakontributingako tewakontributingako? Eba wakontributingako waleetako mmeka? Yaleetako mmeka? Naleeta $3 million. Emmotoka twagigula obukadde 4.5. Akakadde akamu n'ekitundu ye yakateekako ne tugatta. Okay. Kati ne tuteesa tuzimbe ennyumba. Muve mu kano akayumba akatono ke twalimu. Naye nga akayumba ako nakateekako nako ssente zange ne nkalongoosa. Kaali kaabomoka munda ne nteekamu seminti ne tuteekamu ekiyigo ne nkalongoosa bulungi ne nteekamu ne kateni n'entebe ne tubeera nga tubeeramu bulungi. Kitegeeza ettaka wamusanga yaligula? Ettaka namusanga nalyo. Otyo. Akati ne tutunda emmotoka eyo. Mu butuufu ssente zaali ntono ze twalina ne tutunda emmotoka. Yaŋŋamba yagitunda obukadde 5 n'abuleeta. Ebiseera ebyo bbulooka zaali ku layisi ne tugula bbulooka gyali ndoozi $3,000 kubanga twayongerako oluvannyuma ne tugula ne seminti ne tutandika okuzimba ennyumba eyo. Era ebiseera ebyo nze nalingawo nga nze ngoye akawunga k'abazimba baali bangi nnyo kuba twagizimbira bbanga ddene. Allah n'asaasira ennyumba neggwa tukubamu ka pulasita nga nteekako nange naye n'akola ki? Oluvannyuma lw'okutunda emmotoka yammwe? Oluvannyuma lw'okutunda emmotoka naye n'ateekako. Okay. Kati n'agenda n'akola hijja. Omwaka ogwaddako kuba nze nakola 2010 ye n'akola 2011. N'akomawo ne tubeera bulungi. Oluvannyuma awo makkati namusaba ne ndeeta wano omwana wa mwannyinaze bamuyitanga Zaamu nga muto yali mu P4 ng'asomera wali ku Makaayi. Ndowooza Shaitaani yakema Hajji n'abeera ng'amwagala. Oleeta omwana? Yamukwata. Oleeta omwana wa muganda wo? Wa myaka emeka? Emyaka gyali 12. 12. Omuleeta abeere wano? Abeere wano. Otyo. Kakati omwana n'asoma n'abeera ng'amwagala nga simanyi naye nga ndaba omwana ebikola by'akola byewuunyisa. Oluvannyuma nga takyampulira nga bwe yali ampulira. Kakati n'aŋŋambangayo ebigambo. Example twali tukomawo wano nga nze nvuga emmotoka akawungeezi
nagenda okulaba omwana nga ajja mmotoka nga yali tandaba nga nze mulaba munda nga ajja azina ku mmotoka. Kati bwe nassa endabirwamu nga nze ndi sayidi ya driver n'agwa wansi n'agenda nga azze yeemoola ne mbuuza oba kiki. Ono n'atunula wansi. Ku nkomerero omwana yafuna olubuto ng'ali mu P7. Nga tannafuna lubuto waaliwo obubonero obulala obwali bulaga nti abantu bano waaliwo ekiri kitambula, kuba omwana ono ayinza okuba yali bweru naye nga yeemakula wabweru si wano mu nnyumba. Namulabanga ng'ayinza okuba alina obuntuntu bwali bungi naye nze nga sisobola kulowooleza Hajji kintu ekyo. Buntunga ki? Example yaŋŋamba nti omwana yagenze mu period. Hajji yagamba? Ne mubuuza taata agamba ggwe nanga nze ngenze ku tooyi ne nsangako omusaayi nga yavaayo. Kaakati saasoboka kikkiriza mu mutima nti mu butuufu Hajji akola ki? Asobola okwagala omwana oyo kuba yali muto. Naye oluvannyuma ne nkakasa nga nfunyisizza olubuto. Ne bankubira essimu nti omwana oyo bwe yalalukalaluka ne ŋŋamba maama wa mutwale yali mu P7. Olwo omwana nga tetunnagenda mutwala olubuto, kubanga omwana waaba atandise okwemakulamakula wabaawo ebirala ekya piriyodi kyokka kye kyakugira oba waaliwo n'obulalalala obwakugira n'otabuwa budde? Waaliwo naye nga sibuwa budde nga sisobola kukikkiriza. Okugeza? Kati nga yaŋŋambako lumu nti omwana alina ejjute ku kabina mutwale mu ddwaliro. Ngate omwana tagamba ggwe? Nga tagamba nze. Kati neera obwongo bwange ne bugaa ne Hajji tasobola. Kakati ku nkomerero omwana waafuna olubuto bankubira essimu. Alufuna oli ludda wa? Wano wennyini mu maka gange. Naye ng'omwana oyo yasulako ebweru ne tukkaanya ne Hajji tumuzzeeyo. Nnyina ne mmukubira essimu n'ajja n'amukima. Ne mmuwa ssente ne mugamba P7 agitulira eri. Ettaamu yali yakusatu. Akati Hajati, omwana ono olubuto alufuna ogenze Makka oba walingamu mu nju nga bano beeyagala? Nalinga mu nnyumba nga beeyagala yo omwana message bwate we yagiwa. Okay, tugende maaso. Kakati wagenda eruweero nga azzeeyo ne bankubira essimu. Ng'olubuto omaze olutegeera nti alufunye oba nga tonnakitegeera? Sinnaba kitegeera. Ne bajja wano maama we ne taata we n'omusirikale gwe namanya mu kiseera ekyo nti musomesa. N'amuleeta mu ddiiro ewange. Kati we bayingira ne mbabuuza kubanga omusomesa yali ankubiddeko ng'agamba nti omwana amulaba nga yasoba. Ne mmunze nga ndowooza nti buvubuka bwa ku kyalo. Naye bwe batuuka wano omuwala ne bamubuuza olubuto lwani. Paka we yannyonnyola taata yankwata naye oluvannyuma ne nzikiriza. Kaakati oyo maama yali agenze safaari n'ampita mu kisenge bwe bityo. Mu bufunze ne bakubira Hajji essimu. Omusirikale n'agamba nti taata we amukubire ku yiye yali tagirina. N'amukubira. Ng'ani akuba? Omuwala? Omuwala. Akubire Hajji? Namugamba taata bangobye ku ssomero ndi lubuto. Kati bwe yamugamba bw'atyo. Amutadde mu loud speaker? Atadde mu loud. N'amugamba nti zaamu amazzi nga nagayiwanga bweru twakitegeera. Hajati, muli mu meeting mugamba afande agamba omwana akubirani Hajji. Bwamukubira kyali kitya? N'amugamba nti taata olubuto bangobye ku ssomero nina olubuto. N'amubuuza lwani? N'amugamba taata lulwo. N'amugamba nti nga bwe natuukanga ku mbeera eri nga siiwa munda. Hajji bw'agamba? N'amugamba nti taata wakikolanga. Kati n'amugamba nti linnya emmotoka ojje e Kampala.
bw'otuuka e Kampala mu paaka empya nambuuza nti eno essimu yaani nti taata yagimpa ngenda kukubirako gyambala uniform obenga agenda ku ssomero okwate takisi olinnye ezijja e Kampala ojje tulabe ekigenda mu maaso. Kati omusirikale awo yagambira nti kati kiwedde akkiriza nze enkya bw'anajja ngenda kujja naye omuwala atambule bw'anaamutuukako tumukwate tumuteeke ku mpingu tumutwale. Otyo agenda obitunulamu ne ŋŋamba ndi mukyala manyiddwa famire ndi musomesa ne ŋŋamba ne nkigaana ne mbagamba bannange nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama nti omuntu yenna abikkirira munne ne Allah agenda mubikkirira yawmal qiyama. Ne ŋŋaana ne mbuulirira maama w'omuwala ne taata w'omuwala ne mbakkiriza ne mbagamba tukireke ne bagamba kyoyagala kye tukola kuba gw'obadde n'omwana ebbanga lyonna. Olwo afande agamba ki kuba ye afande akulidde kikwekweto yabagamba tugende nti ffe tukulembera obwonoonefu mu ggwanga kubanga tuba tuzibira abonoonefu bwe batyo. Omusajja agende e Luzira ku myaka gye 25 nali simanyi na myaka gye babasiba. Otyo kati Hajji okuva olwo n'antabukira yeewombekamu ate n'akutabukira atya ate ng'omutaasizza butaasa yeewombekamu weekisi 2 kati ndowooza oba nsonyi ze zaamukwata n'atandika okwagala okwawukana nange. Lwaki wasalawo ekintu ekyo? Nakisalawo mu mirundi giringa 3. Ekisooka nze kennyini ndi mukazi wa madarasa. Oli musomesa? Ndi musomesa wa ddiini. Kati nga ntya engeri gye kigenda okukola ki okubeera nga kivugamu. Ekyokubiri maama wa Hajji maama waffe yemwe yali mukwano gwange nnyo ng'ate akyaliwo naye nga mulwadde alina obulwadde bw'omutima. Ne ŋŋamba nti maama yali yannyumiza nti yafiirwa abaana be abalenzi 2 ati nga wasigaddewo 2. Ne ŋŋamba Hajji ono bamutwala mu kkomera maama ayinza okufuna obuzibu. Allah ayinza okuyisizaako maama n'afa nga batutte Hajji musibe egy'emyaka. Ekyokubiri Hajji musajja muzaazi ayina abaana. Ne ŋŋamba nti abaana be nabo bayinza okubonaabona nga Hajji ali mu kkomera. Ne ŋŋamba ekyokuna nti okubeera nti tuli mu kiti kya Busiraamu Hajji ayambala enkofiira ayambala ekkanzu nange ennyambala gyenkola ki naye nga tugenda kuswaza Obusiraamu. Kati ne ŋŋamba omusango nkole ki mubikkirire kuba Obusiraamu bukkiriza okubikkirira. Era bino bivuddeyo nti lwakubanga Hajji ye omubikkirira ate ye teyekola ki teyeebikkirira. Kikyotegeeza omubikkirira mu mbeera kuba si kyekyo kyokka kye nnina lwakuba nkikonyeeko nti kye nnayogedde nga simanyi nti bankwata n'okunkwata ku mawulire. Nakyogedde mmanyi njogera mu lukiiko kugamba b'ofiisa mbeera eriwo naye Allah bw'atyo bwe yagize ne bitambula. Kati mbadde nino kigaziya gye okitereezaamu kubanga tebyava mu bbanga ate njogera mazima nga nkimanyi ngenda kusinkana Allah abimbuuze. Kitegeeza Hajati watya abafamire bandigambye nti gwe asse ne maama waabwe ne maama wa Hajji ebintu ng'ebyo bye bimu ku byakutiisa n'omubikkirira. Bw'omala omubikkirira Hajji akitegeera atya? Yakitegeera teyakitegeera? Process y'okumukwata yali agitegedde yali tagitegedde? Yajja nabayita nga Hajji takimanyi nti maama w'omuwala era nga tamanyi mbeera eriwo. Kati bw'ajja namugamba nti ngenda mu ddwaliro. Ajja ntwale mu ddwaliro n'empita mwannyinaze eyangaba n'empita ne mulamu wange ku sayidi ye muganda we. Tutuula mu ddiiro maama w'omuwala ne taata w'omuwala. Ne muko.
ne babeera nga nnyanjula ensonga nga bwebaddewo. Mwannyinaze n'abeera nga atukumaakuma, ne bamubuuza n'akkiriza nti yakikola, naye omwana wabeera bamuzadde tugende ku DNA. Yagamba bagende ku DNA? Nti omuwala abadde atambula ne mu basajja abalala oba mu bavubuka abalala. Kati bagende bakakase oba omwana muki wuwe. Taata w'omuwala yatabuka nnyo paka mulamu waffe we yamukkakkanya n'amugamba nti omwami akkiriza totabuka bingi. Kati ne mbagamba mumusonyiye baleme mukola ki mutwala, naye omukyala oba afande yajjirako yanyiiga nnyo. Nembeera nga mwannyinaze amubuulirira nnyo ebintu bingi, ne bamubuulirira ne tubeerawo. Naye okuva olwo ate n'akyawa maama wange nnyo. Si mukyawa nti oba mukyawa ki, naye oba ensonyi zaamukwata oba n'alowooza namugamba, naye ate nga nze nakisirikira era nkijjeewo. Ku luno kwegamba nga mulaga nti nange nina bye nsobola okwogerako ebibi okusinziira ku bibi buli byanteekako. Agamba abantu ndi mutemu, mbadde mutema ebiso ne mugoba mu nnyumba. Agamba abantu ndi mwenzi, ndeeta abasajja mu nnyumba. Agamba abantu bintu bingi, kubanga baseeka baatuyita mu masjidi. Nagenda ewa imaamu ne mutegeezaako ku nsonga, n'amuyita Hajji n'agaana. Kati ate ye n'agenda mwerosa okutwalayo ebbaluwa eyasooka nti antadde. Okuntu okwo twali tusaala swalaatu ishaa'i nga twakasaalako lwakabiri, nga yajja yakola obuntu bungi bye sisobola kwogera wano. Naye ku olwo yatusanga tusaala. Oluvannyuma lw'okuwulira nga baŋŋambye nti awasizza abakyala abasukka mu 5 oba 5, Katonda yasinga okumanya. Ani yagamba ate ebyo? Bannange Hajati balaka bakulimbalimba. Bakiŋŋamba ng'omuntu akiŋŋamba muntu we, era ntaddewo nti Allah yasinga okumanya. Kuba siyinza kimulumiriza teyakiŋŋamba ye, naye nga bakiŋŋamba. Kati ne mulaba awo nga yeesonsa mu bintu bingi, naye nze nenzikakkana kuba nali nkitegedde, nkiwuliddeko. Kyawasizza. Kati olwo yatusanga tusaala. Waneeno? Nga waggale n'afuuwa eŋŋombe. Olwo ng'akyakomawo wano. Ng'akyakomawo otegeeza ki? Yali yavaawo? Nga tukyali ffenna. Sooka n'avaawo emyezi 4. Yalina ekyamunyiiza. N'avaawo emyezi 4. Ate n'oluvannyuma n'agenda ng'ayita mu bantu ne bannyinaze ne bajja wano ne tutuula mu nsonga. Ne batubuulirira ne bamusalira omusango. Kaakati ogwo gwali gwakubiri. Bwakomawo yatusanga tusaala ishaa'i nga twakasaalako lwakabiri. Ne tumaliriza kuba yakuba eŋŋombe nga tusaala. Omwana n'ayongera takibiira, naye simanyi oba teyawulira oba yawulira. Tugenda okuggulawo, n'asimbula emmotoka n'agenda. Bwe yagenda n'amala emyezi gyali 7 nga taddanga, naye bwe yagenda namukubira essimu n'atakwata. Ne musindikira message ne mugamba Hajji twali tusaala, naye tukusaba obeere ng'otusonyiwa, twabadde tusaala. Netutakuggulirawo mu budde. Message yagisoma teyanziramu. Kati bwe gwawera ndowooza gwali kugenda kuwera mwaka myezi nga 11 awo. Nansindikira ebbaluwa. Nga tadda? Nga tadda. Myezi 11? Nansindikira ebbaluwa ng'eri ku ssimu, ebigambo byali message nga ya bbaluwa. Ng'eŋŋamba nti antadde. Yagisindika ku ssimu yabba? Ku ssimu n'agamba nti antadde. Kati yagamba nti okuva ennaku z'omwezi
zaali ndowooza 10 sijjukira bulungi mwezi naye nga mbirina ku message n'aŋŋamba nti nkutadde oli wa ddembe okola ki okugenda waayita emyezi ndowooza gyali 2-3 n'ampandiikira ebbaluwa mu buwandiike ng'egikulaga n'agisayininga n'agamba ntadde era mpadde ennaku 7 nga nvudde awakaawe kati awo bamuyita mu muzikiti era n'agaana kati ebbaluwa eyo ey'ennaku 7 ne imaamu yagifuna ne LC n'agigabayo era owa LC yajja n'aŋŋamba Hajati ebbaluwa eno ne mugamba nti nange nagifunyeeko kopi kati ne ŋŋenda mu LC okulipootinga nasangayo kansala mukyala n'aŋŋamba tugende tulipootinge ku poliisi olw'ensonga nti eno ebbaluwa ekuwa ennaku 7 bayinza okukasuka munnaye bayinza okuleetera bakanyama ne ŋŋenda ku poliisi ensangi ne ndipootinga ne bamuyita yayomba n'agamba namusiba n'agamba abantu buli gwe yasanga nga namukutte ne musiba n'ayogera ebigambo bingi ku poliisi yampasa nzaddeko n'ayogera bingi buli mwana ne kitaawe naye ng'ate si bwe kiri kwegamba yabyogera ndowooza busungu bwe yanninako kati nze ne nkomawo mwannyinaze n'amugamba nti Hajji kati nagenda ne mbagamba tugende ew'omukulu w'ettwale biki abapoliisi ne batusindika ku ggombolola ow'eggombolola n'amuyita n'amugamba nti oyo si mukazi wange simuwasanga malaaya yange oli malaaya ye bw'atyo bwe yagamba kati ow'eggombolola n'amugamba Hajji naye byebirevu gwe omusajja omukulu Hajji wamuzaalirayo ku baana oba munnange wa Hajji najja nga Allah ampaddeyo ezzadde eryange gye nali nafumbirwa naye wa Hajji wano Allah yangezesa buli lubuto lwe nafunangamu myezi 3 4 nga zivaamu nafunawo embuto ziyinza okuba zawera 7 naye nga zivaamu kati saazaalawo mwana era kyekintu kyeyeesembesa kubanga bw'omubuuza ddala kye nali mukoze mu butuufu Hajji takirina kuba tamanyi wadde olusoozo lwange tomusoozangako simusoozangako bukyamufumbira obukulumbu bubeeramu ne mwenyiigiramu naye nga simusoozangako mbadde nga muwa ekitiibwa ng'omwami wange kuba Allah gwe yampa naye kuva ku olwo olw'omwana oba yanfunamu ki simanyi nga tampisa bulungi nga bwe yali ampisa mu kusooka naye anjogeddeko ebintu byo bingi wallahi bingi nnyo ndi mwenzi ate naye waako obujulizi n'agamba nti nze tampasangako mu mateeka mwendako buki emyaka 15 guno gwa 15 ng'ogamba mu myaka gyaffe nti twenda wallahi kinene nsaba Allah akyenkingirize n'abaana baffe simwendangako akyingiriza n'abantu bonna kuba kibi si kirungi newewaana nakyo nga n'envi zikulimbirevu n'emuto gwonna ti omukazi omwendako nze simwendangako namufumbirwa yajja waffe nankima n'aleetayo ebintu byesobola ne bampowesa naye era tuli mu bufumbo obubadde butukuvu nsaba Allah ebbanga linfumbye ampeemu obulungi bagamba obadde okukuta ne Amiru munnange ye buli era nakiwulidde ng'aga nti obadde okukuta ne Amiru si yekka kumpi buli kiramu kyonna n'enkoko zijula kubeera nga ziŋŋendako buli avaayo n'amugamba nti Hajji kola ekituufu omukyala Yesu yawukana naye mu buki mu bulungi oyo mbeera mwendako
waliwo omulamu wange yavaayo n'amugamba nti Hajji ng'omukyalo oyo atubeereddewo nnyo yakwagalira nnyo maama wo yakola bw'ati n'amugamba musalireko wakiri 150 omuteekewo oba mulekere ennyumba waakoze eki waabadde oyo yamugamba nti annyendako n'amwogerako ebigambo bingi okiwulidde kati buli yenna avaayo n'agamba nti n'amugamba ekituufu ng'amugamba omukazi omwendako n'oyambiri agamba nange essaawa 8 ne mulumba omukyala ekiro nga mwali mubaddeko omufumbo saa 8 ate kulumba biti ate anti yaŋŋamba nveemu mu nnyumba mwene nnene kati ne wabeerako we nali ŋŋenda okulaga ne musaba ngumiikirize emyezi 3 muviire mu nnyumba ng'omutima gwange engeri gyayogeranga ebintu ebingi bwe ŋŋenda ku poliisi okuyambibwa tekuliiyo nga kutono nnyo weewuuba paka bw'okola ki bw'okoowa efayiro n'ebula kwegamba nga biri awo tebikola ki neŋŋamba kankyesonyiwe lilla mulekere ati yansindikira omuntu mukwano gwe n'amugamba nve mu nnyumba ne mugambe Hajji ŋŋenda muviira nga sirina kyentutte naye ampeeyo emyezi emeka 3 olwo we namugamba lwe bannumba ekiro najja n'amagye yajja n'abamagye bana n'abaana abamu omu baamukwata yali ku kyalo ne bamukwata ku poliisi ne bamala ne babata naye kyenjagadde okulumba muki bajja ne bamenya ennyumba baagikuba bukubi endabirwamu ne bayingira mu nnyumba nga ne Hajji kwali ne basombamu ebintu bansanga mu kanayiti neebase ndi mutulo tungi neekanga nnyo ne bakuba amadirisa ne bakuba galagi paka we bakuba oluggi ne balwasa giraasi ne bayitamu kabagale kaali kaavaamu ne bayitamu ne bayingira munda ati nabawulira natya nnyo ngenda okuva mu kiigo ndi mu kanayiti nga bayingidde ne bayiwa amazzi awo wonna wonna mu ddiiro ne mu dayiningi nengenda ne reportinga nenkola statement ne bamugulako omusango gwa lubale bubbi na butemu akati osina ŋŋamba tugenda mukwata guno omusango alina kubeera munda ngenda okuddamu okuba essimu nti omusibe mwamukutte ti mukama wange efayiro agiyise ensangi bajja kuyita twatuuka ensangi ne batutuuza awo mu miitingi ng'akuteekako simanya biki ne bamubuuza lwaki walumbye omukazi ekiro nga ansa talina ansa bwe yavaawo ng'ate agamba simanya LC yannumbye ne bagulawo kifayiro ne bakiteekako ntambudde paka wenkooye okitegeera kati ate nabaddira nkyali wano naddamu nannumba yazze n'abavubuka ndowooza nga 30 owulidde kola kyate n'agamba tumuviire mu nnyumba ye yaleese baana be kubeera nga bayingira mu nnyumba ye nze siteekeddwa kubeeramu n'abeerawo ng'akola ebintu ebitategeereka bw'aseka bw'awoggana tumuve mu nnyumba buli mbuzi ku nkondo yaayo biki paka era bwe nazzeeyo ku poliisi ne ndipootinga kati bwe nazzeeyo ba DPC ne bankubira essimu ne bajja wano ne batuteeka olunaku lwali Lwakutaano yajja Lwakubiri eno meeting gye twalaba meeting eyo gye twabaddemu wano meeting eno gye nalabye nga Hajji naye mwali mweyogeredde ebintu bingi kino naye byonna muli bantu ba Busiraamu muba muswaza eddiini oba mutya mwafuna obudde okugendako mu bakulu b'amadiini abatali ba ku kyalo bano abasukkulumu ku bano kuba bano ab'oku kyalo kiraka omutendera guno gwali gubabuuse mwafuna obudde okubatuuza ne mwogerako n'abantu abakulu b'eddiini abasinga ku bano twafuna obudde amiiri oyo ebbanga sidde nnyo ng'azze kuno Hajji wange ye yali amiiri w'omuzikiti ogwo era bino we bigwawo ne bamutuuza ab'akakiiko
ne bamugamba nti jangu tutuule twogere ku nsonga zaki z'amakaago. Ye yajja ku muzikiti n'agamba azze kunswaza. Omuzikiti gulwali lwajjuma nga gwonna gujjudde n'obwana bukyalimu. Imaamu yamwegayirira kuba imaamu bajja wano ne Hajji eyatuwa ekifo ky'omuzikiti nga bagamba Hajati tojja ku muzikiti, Hajji ajja agenda kuyomba ate mugenda kuswaza busiraamu. Ne mbagamba nze nayambadde dda kujja ku muzikiti naye nakiwuliddeko nti ajja naye sirina budde bwe buyinza muddamu kigambo. Ne mbaga kangende nsaale nsaba Allah mpeemu empeera era nembeera emmanju n'ensaala ewaffe mu bakyala. Hajji yatandika okwogera buli kimu ne bamugamba ensonga z'amaka ozireese mu masikidi. Omwami omu n'amubuuza nti saba oli w'akakiiko gwa amiiri, ensonga zino waziteekako mu kakiiko ne zigaana ki obudde ozireeta mu bamaamuma nga n'obwana bwonna bujjudde? N'amugamba kamuswaze. N'ayogera ebintu bingi bye siyinza kuddiramu. N'amala n'avuga emmotoka n'agenda ku boodabooda ku stage n'akuŋŋaanya ab'amaduuka bonna abaali awo kumpi n'abawa swiiti. N'agamba Hajati yakwata ekiso yali antema n'enziruka n'emponya obulamu, yansibye yakoze bw'ati naye nga nali ŋŋenda kunaaba n'asamba kuno okugulu nga sirina kye mukoze, eggumba ne lyawukana lino ne lumenyeka wano. Era amaanyi matono ag'eggumba lino nina obuvune sikyasobola kukola mirimu gyange nga bwe nali ngikola. Kaakati ye kati omusajja omu abavubuka abo ababooda kuliko abantwalanga nga nina emiggo nga bantwala mu ddwaliro. Kaakati amubuuza nti Hajjati abadde ku miggo ate yafunye ddi amaanyi agakugoba n'ekiso okubeera nti gwe tobimanyi? N'agenda mu maaso nga bagamba namutema ne Hajji nga mutemera kyera nga amaanyi ng'ajja waagamutema nga ate yali yadduka dda nga taliiwo. Ebyo byonna yabikola nga avawa mu maka ge amalala. Kale ebintu bibadde bingi bye nayogedde bye bitono naye twaswazibwa dda n'okwonna twaswala dda ku kyalo naye nga nze sinyega. We yavaawo n'anteeka ku mikutu gino egya wakisaapu n'ateekayo ensonga zaffe, omukazi mukafiiri, omukazi munnanfuusi, omukazi mushiriku, akuma ebyoto. Obikuma? Yabikumira wa misikiini. Nina eddiini yange entonotono. Sisobola gatta ku Allah wange. Ensobi zibaawo naye nsaba Allah akintaase obulamu bwange bwonna n'ezzadde lyange n'abakkiriza bonna abataase shiriki. Saba Allah oli yali asulanga naawe kitegeeza aba akumanyi. Sisobola kukola shiriki. Kati ate lwaki si gwe yafuula ensonga eva wano n'atusanga mu kuswala n'adduka? Yandibadde andaba ne shiriki nakola ki? N'adduka. Oba n'agireeta ewasseeka n'aloopa wekibanga weekiri. Oba n'aloopa ewaffe n'agamba nti omukazi mushiriku akuma ebyoto. Naye ate okyogera mumaze kutabuka ng'oyagala nnyumba. Ng'emyaka egyo gyonna tokyogera. Ki Hajji kye wamukola ekituufu? Wallahi sikimanyi. Kuba naye Hajji naye tujja munoonyaako. Sikimanyi. Hajji ki kye wamukola ekituufu? Kuba wayinza okubaawo chansi ne muddiŋŋana. Ekyokuddiŋŋana kyo tekisoboka. Mu bulamu bwange okuddira Hajji, Allah ne waba ageze nga tusigadde babiri mu nsi nga ye musajja nze mukazi, sisobola muddira ngumiikiriza Allah n'antuusaako ajali. Kiddemu? Ŋŋambye nti Allah nga yageze ne tusigala babiri mu nsi nga ye musajja nze mukazi, sisobola kuddira Hajji paka Allah nga ntuusizzaako ajali yange. Lwaki? Era sikyagalira ddala, nswadde nnyo ate nga nswala mu bintu ebitaliiyo. Hajati, never say never. Allahu akbar. Omusajja njogeddeko ebigambo. Allah ye mujulizi wange ku nsonga eyo. Sirina kirungi kyonna kye nali mbadde nakyo mu maka ga Hajji. Okuggyako okutemererwa buli kimu, buli kibi kindiko. Ndi munnanfuusi, ndi mukafiiri, ndi mushiriku, ndi mwenzi, nagoba abaana be ne mbatema, la hawla wala quwwata illa billah. Hajji nze alina ebirungi gye ndi.
naye gye talina birungi naye nze sirinayo kalungi kowadde bwe kati naye ng'ate nze alinayo ebirungi so tosobola muddira so ekyomuddira kyo kineva sobola ekitegeeza bino bye mbadde ngamba nti mutabagane muddiŋŋane mutereeze ensonga ebintu bitambule tekijja soboka sikiwa nti byandituuseewo wano singa yali akkiriza okuteesa buli we baamugambanga nti Hajji jangu tuteese kuba twatuulako mu muzikiti omulundi gumu ne tuvaamu nga tetukkaanyiza ate awo n'asiguka buto n'ayogera ebigambo ye Allah yamukola mwogezi ate waaba yakukyayi wallahi yakukyawa n'akwogera kuba yayogerera mukyala we ndowooza gwe tutwalanga omukyala owookubiri kubanga waliwo eyali omukulu yazaala abaana abakulu naye owookubiri yazaalamu abaana be bangi naye yamwogerera era bayawukana bubi yamukuba wano ejjinja omusaayi gwonna ne gutiirika ebifaananyi yabyendaga omukyala bwe yakuba omusajja yabyendaga ng'ali mu kanzu njeru ng'omusaayi gwonna gufuutuse ne bagenda ku poliisi baali bamutwala mu kabangali mutabani we omukulu kati gwe boogera naye n'atuula kabangali waggulu ng'alengezza amagulu ku kitaawe baayawukana bubi nnyo ne mukyala we amakulu enjawukana teyali nki nungi n'abalala naye kyenjagaddemu nti nga Hajji tajjukirayo nti omukyalo oli kuba lumu namubuuza ne mugamba nti n'ekyokuzaalira abaana nakyo kyali kibi ne mugamba muleke ojja mufunamu omusango ye bw'ayawukana n'omuntu kabeere mukwano gwe kabeere muganda we amwogerera ebigambo bingi nnyo si nze nsoose naye saba Allah subhanahu wa ta'ala kuba mbikkiridde embeera eno emyaka mingi nga siginyega Hajati kiki ojjukira kye wamukola tomanya ayinza okwekuba mu mutima n'agamba nakitumako omulamu wange ne mugamba nye ndi muntu nsobya kuba nabbi yatugamba nti kullu ibni adamu khata buli ayitibwa omwana wa Adamu asobya omusobi omulungi amanyi ensobi ye n'akola kino yeetonda kati natuuzaako omulamu wange lumu ne mugamba mbadde nkusaba ombuulize Hajji mu magezi ag'ekika ekyawaggulu bwe mba nina ensobi gye namukola mbeere nga njeenenya n'agenda n'ayogera naye n'aŋŋamba nti mu butuufu ensonga zonna zaleeta sirabamu okuleka ensonga egi eyabutazaala titozaala kyekwatako yabutakuzaalamu kyenva muganaŋŋa nti yensobi gyenkola ki gyendabyemu sigambye nti sisobya nsobya naye obutonotono ng'omutonde okiwulidde kuba ffenna tuli bantu teri atayinza kugamba nti mpangala n'omuntu nga takola ki tansobya nze lumu era olulala namwetondera kiro nali neebase neebaka ndi mulamu ngenda okuzuukuka nga nzimbulukuse nina sukaali amatama gonna gakoze eki gabuliddemu nagenda okuwulirira ndooza sukaali nga nninnye buli wamu nga wansuna nga mpulira obulamu bugenda ng'omusujja gwensitudde ne mugamba Hajji nsaba kuntwalako mu ddwaliro nvudde ku nsobi gy'ogamba nsaba kuntwalako mu ddwaliro naye sooza n'atunula eri nefukamira eno ku kitanda namugamba naye sooza n'atunula eno nga ntunula nako naye sooza amakulu nga awulira kati kukomerero nafukamira wansi nendowooza nyinza okuba nina ensobi ng'omuntu naye mugamba Hajji mbadde nkusaba ku lwa Allah bwe mba nina ensobi oba ngimanyi oba sigimanyi oba nagyerabira oginsonyiwe ku lwa Allah naye ntwala mu ddwaliro mpulira obulamu bugenda Hajji yagaana paka nagenda okulya nga nfa nempanulayo olugoye ku wardrobe nenyambala nenzukusa omwana nenzigyawo ebisumuluzo nengenda mu garagi neŋŋamba omwana naggulawo saawa 10 ez'ekiro kuba nazukuka ku saawa 9 ndowooza kati awo mu kagulumba ako konna nga mwegayirira ku nsonyi waabwe mba nina ensobi gye namukola nenvuga emmotoka nengenda ne kazukulu kange kaali wano akawala kaali kaze kuwumula nga kato neŋŋamba yali munda nti aggalewo ne mugamba jangu omperekereko Jahan ne kamperekera
ne ngenda mu ddwaliro. Olwa dokita yantunuulira n'aŋŋamba Hajati gozze weevuga, n'aŋŋamba osobodde emmotoka nga nzimbye nzenna. N'anteekako amacupa, n'ankuba painkiller zaali empiso 4, yankuba 2, n'ankuba ne 2 endala. Kaakati netandika subuhi yagenda okutuuka nga mpulira nzikakkanyeemu era nasaalira awo ku buliri. Naye nadda nga bamaze okunsiibula wano olw'eggulo, wallahi teyaŋŋamba nako nti oba oli otya. Kati bye byabangamu ennyo okumwenenyeza namwe oba oli awo nina ensobi gye nakola, naye we nawulira kye kyankakako okutuma mulamu wange oli obuuze nakola ki, bwe kibaawo nkyetonde. Baana bange temubeeranga na mitima gibeera ne takabbulu. Obeeranga n'ensobi ng'oweenenya eri Allah, nga weenenyeza n'omuntu gw'okoze eki ng'osobye. Kati nanoonya nnyo ensobi wa gye weeva. Naye oba oli awo nze ndowooza yankyawa bukyayi, naye ate ne woba okyaye obaako ekirungi ky'ojjukira ku muntu. Noga nti mu kino yakola bw'ati ne bw'ati, alhamdulillah, mu kino ensobi n'ebaawo, n'onsonyiwa kuba ndi mutonde. Bimufunze ndowooza byebyo. So kituufu oyagala ki mu bino ebintu? Kuba oŋŋambe toyagala kuddira mu musajja ono, Hajji toyagala muddira, ki kyoyagala ekituufu? Njagala kufuna bwenkanya. Hajji ansalire ku ttaka, ne bw'anansalira ekitono mu bufunze, kati katugeze ansalireko. Ettaka lyenkana wano? Ettaka zirika 2 n'ekitundu. Weewano? Eno ennyumba etudde ku 2 kitundu. Acres 2. Naye yakoze ebintu, aleese babbulooka banvumye, bannangidde nga bwe sirinaamu mwana, senga mbadde ninamu amalaalo, nga nafiirwa omwana n'amuzika mu ttaka nandirikaayanidde, naye sigenda kufunawo wadde akajiiko, ye ayina abaana be. Era yampasa ayina abaana era nakati akyazaala. Sirina buzibu naye, Allah bw'atyo bwe yasalawo obutamuzaala mu mwana. Si gwe butaagala? Si ye sinze butaagala. Embuto ezaavangamu baalinga baana. Naye Allah bw'atyo bwe yasalawo. Kati njagala bwenkanya nkowoola abalina obuyinza, abalina obusobozi ku kino, ebibiina ebiyamba abantu bajje banziruukirire. Kuba bandi bubi, alimba mbu yatundawo nga tannaba kumpasa, ate ne tuzimbako ennyumba ku ttaka lye yatunda. Kubeera era nakiwuliddeko ekyo nti eno ennyumba alina gwe yagizimbira muntu mulala, kati ate gw'ogamba nti ate ennyumba yammwe mwagizimba mwenna, kati ate yagamba yali yagizimbira muntu mulala. Kakati ekituufu kyekiriwa? Ekituufu kiri nti tagitundanga. Si kutunda, kubanga yandigitunze ate tumaze gizimba. Gweoyinza okuzimba ku ttaka eritali liryo lye watunda. Ne muzimbako n'omukazi n'ateekako shares, olwaki oba omukkiriza okuzimba ku ttaka lyatunda? Yawulidde ampaayiriza mu lukiiko ng'agamba mbu yaŋŋamba mbu ennyumba simanyanga si ye. Twazimbako naye oluvannyuma ate n'akiŋŋamba mbu ate ettaka alitunda. Ettaka yali yalitunda? Talitundanga. Byonna bakoze lukujjukujju ne babulooka, kati ne bagamba ne baleeta grade awo n'esenda. Twagezaako balemesa. Ne bamala ne batusinza amaanyi ne basendawo. Kati poloti ne bazisala mbw atundako. Ate bw'agamba azze wuwe mu maka ge, ate bw'agamba ewaka wawe. Ate aleese abaana mu nnyumba yaabwe, ate ebintu bye ate yatundawo. Kati ebintu bye tebitegeerekeka. Kati Hajati, gwe oyagala share? Njagala share. Ku time gye wamala ogambye emyaka emeka? Emyaka guno gwa 15. 15 years? Yes. So ye Hajji abadde agamba ki? Akuwaako kiriwa? Kubana tayinza kugoba bugobi bw'ati. Kitegeeza naye alina zaakuwaayo. Yalina akagundi ke yali ampa akapoloti bangamba ka 4 oba ku 6. Mukali eyo mundeekatendeeyo mu kyalo, omusajja gwe yagamba bulooka yamugamba nti akapoloti kalimu million 3. Naye nze seeri gyagamba gyampa si gye mpangalidde wano. Ate nga nako mutabani we yali akamugambye akamuwe, mutabani we yagamba kake yakazimbamu rooms 2.
naye nze njagala bwenkanya wano wempangaalidde. Kyekyokka sirina kizibu era siyinza mulemerako nti mugaaniddeko, naye abasajja batulyaza amaanya nnyo. Abasajja batulyaza amaanya nnyo abakyala. Takyanzikirako na kirungi nga twasulako obubi. Allahu akbar. Nensulako mu nnyumba erimu n'ebiswa nengumiikiriza lwaki oba munno omwerabira bw'otyo. Abakyala banyigirizibwa? Abakyala abamu banyigirizibwa. Sigambye nti abasajja bonna, mulimu abasajja munnange nga bategeera bakyala baabwe gye bali bangi ng'ate oluusi n'abaana bato, naye ng'olaba ategeera mukazi we. Naye Hajji tanzijukirako kirungi. Nze byenjogedde nga njogera nti Allah wange yantonda nga nti olunaku lwe ŋŋenda omusisinkana nkwata ne Qur'an nembirayirira kuba bituufu, nze sirimba. Anti bagamba nti temuteeka bintu mu buwandiike bwe muyingira obufumbo. Ng'ogamba bugambi tukole. Abasajja batubika omukwano ne weerabira. Era twakola bukozi bwe tutyo naye nga mu butuufu mpangaalidde wano ebbanga. Sirina we nawandiika nti ate mu nnyumba musajja ndi naye. Nga bino tosobola nabisuubira nga muli mu mukwano. Mpoze gundi ninako ku risiiti ezimu zenako kubanga kati nga bulooka eriko risiiti. Kati ninako risiiti ezimu ndooza waliwo eza seminti n'eza langi bwe bityo ebitonotono. Era nawulidde abyanjulaawo simanya nasiiga langi simanya biki naye nga wallahi nateekako sente zange. So oyagala ku eka zino ebbiri bakuweeko? Bampeeko. Ne bwampaako haafu yiika awali ennyumba sigaana nga muviira ng'asigaza ebbiri. Naye ye ayagala ŋŋende yagamba nti alayira Katonda alina ssente ajja kuteekamu miliyoni 10 agule abasirikale bonna baggweeyo, naye nga tampaddeeko wadde ejjiiko bw'atyo bwe yakozesa. Yagamba ta? Waakiri ajja kuteeka mu basirikale. Ye bw'atyo bwe yagamba. Yagamba ta? Ajja kuteeka mu basirikale amakulu gye tuwaabira essente ne we zinaaba miliyoni 10 yakirayirira mu muzikiti. Naye nga tampadde wadde ejjiiko y'ettaka ne mutabani we n'akyogera. Tampaddeeko wadde akajiiko k'ettaka. Wadde akajiiko. Alright. So ensonga bwe zityo bwe ziri. Hajati agamba eby'okuddingana ne Hajji ebyo byaggwawo, naye agamba ayagala bwenkanya ku property. Oba bamutemereko ka haafu oba bamuweko ka kwota oba half acre gy'oyagala. Awali ennyumba wano atwale yiika 2. Kati kyekiddako mwinayo meeting endala oba? Waliwo meeting gye baatugambye tutwaleyo amannya tutuule meeting oba ku poliisi oba wonna banaatuyita simanyiwo. Ali nawulidde mbu baagala kuwaayo miliyoni 2 okiveemu. Nedda ssebo. Saagala ssente kubanga era ne ze nateekamu sizimanyi kati kuba luli zaalina value nga zaali nga ntono naye nga zirina value. Naye kati essaawa eno zaakyukamu. Zaakyuka. Miliyoni 2 tezikolera. Kati wano we tuli ka 10,000 kali ku bukadde 35. 10,000? 10,000. Kati ndozo kyabaalayira. Kitegeeza eka teri mu 2 kati? Eka eri mu 2. Kati awo abaalayira tujja kutwalayo wadde akajiiko. Naye ku lw'obuyinza bwa Allah wabanga yampandiika nti nja kufunawo kiba kyetaaga omuntu n'akuwa obwenkanya. Nze kyenjagala kyokka. Abafamire bagamba ki? Nabo kye bagamba. Ate obwenkanya munaababeera nabyo kye bagamba. Bagamba bakuweeko. Benjogera nabo abasinga bagamba nti ate oli yamukyawa lwakuŋŋamba bw'atyo ne mwannyina naye n'amugamba era nabyo bwe bityo. Sibalinaako buzibu bakyala baganda be sibalinaako. Alright. Bwe kityo bwe kiri. Bwetyo bwe tubadde baganda baffe ensonga bwe zityo bwe ziri. Tujja noonyako ku Hajji. Hajji naye atuwa ensonga ze. Ebintu bwe bityo we bitambula ku gurawundi. So abasobola okutaasa famire eno
mujje mugitaase wabeerewo enzikaanya erina omulamwa abantu bano because ebintu bino bye bivaamu abantu okufa, bye bivaamu abantu okwekyawa, ebivaamu abantu okukola ki, ng'omu alabanga anyigirizibwa, mulala alabanga amaanyi ge gali wasted. So bwe mubanga gye muli mujje mubeere nga muyingira mu nsonga z'abafumbo bano, babeere nga bakkaanya, abakulira obusiraamu muyingireewo, bali mu gavumenti mujje mutaase abantu bano, tubeere nga ebitambula kintu kitono nnyo, mujje mukiyingiremu abasobola, babeere nga bakwatagana bulungi nnyo nga tewaliiwo nkaayana because gye bakoma okaayana n'obusiraamu gye bakoma obuswaza nabo ng'abantu abakulu gye bakoma okweswaza, kitegeeza ekifaananyi ekibi kisiigibwa mu generation ejja, okitegeera. So naye ng'ate bisobola okubeera nga bifiiridde no wansi nga tebigenze wala nnyo. Bannange olw'ensonga ezo ze nnyonnyodde nkuwa omulanga Honorable Nabbanja munnyambe n'ebitongole byonna ebiyamba bannange ndi wano naye nga bantwalaganya bangoba mu nnyumba baagala ŋŋende nga bwe najja ate nga nkoleredde